Oh, nde nasanga malayika on my way. Naye ng'omwana yayase ngalabika umemera erinnya lye ne mubuuza hello saba ku kanambako bulaba nkubyewo ekigo leka tondekaawo nawe nawulaba lumu naye nawunga wasaawa zaali ensonga za kayimba kangenderera baali bambuuza biki ebyatuukawo just ensonga gye nnawa nti nze era singa navaayo dda nenjogera nga nakemba bakakateekayo buteesi naye nasirika nze nga njagala Mirembe Segeya just ekyanzijayo kuwulira ate nga omukulu agamba nti ate akemba fe abakatonda nti gwe wakatonda kyekyanzijayo okwogera ekitaali kituufu kikyali kituufu teyagamba nti nze abula yagamba abaana bayinza abantu bakolagana n'abaana bange ate ffe baana abaaliyo ne producer wange era automatically aba asongamu ggwe luno ate nga abantu abo abaagula akayimba bammanyi basegeera so babeera balowooza nze era bankubira essimu ne bambuuza naye just nali nvuddeyo ku clarifying nsonga. mu kaseera kano are you guys in good terms with Andre? Siminaako buzibu era saamwogeddeko ta nze omuntu muwa big up osegeera omuntu bw'aba nga alina kyeyangattako sobola kiwuusa maaso nze nsinga kutunuulira kirungi mu muntu okusinga ekibi like tokulembeza kibi kimu ku bintu ebirungi ebintu ekkumi ebirungi omuntu byakoledde era musibye mutya mwena abatulaba amanya nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files wenna yakatwengako genda ddala maaso okuba nga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu awo olunaku olwaleero twegattiddwako omukulu ow'amaanyi ennyo mu music industry abangi bwemumanyira Power Boy abayimbidde obuyimba obungi obw'enjawulo obw'omukwano naye akayimba kasingira ddala okuba ateeka kankwatira ddala mu babiro keka yandalula weewaawo olunaku olwaleero tumulina butereevu nnyo tugenda kuba ate tuwayamuko naye ndowooza nga tetunnagenda ddala mu maaso kansabe atubuuzeeko atuyimbire namu mwongere ddala okuba nga ate mukakasa oba nga mumanya bwe tulina olunaku olwaleero buuza kuba tulaba abalabi ba Tindi Files amannya bampita Power Boy nje bali yonna gye mutuusaako engalo kyakabi nnyo okubeera wano nga mundabako oli bulungi ndi bulungi nnyo abalabi baffe bakubiremukko kapeera bongere ddala okukakasa gwe tuli naye olunaku olwaleero nde nasanga malayika on my way naye ng'omwana yayase ngalabika umemera erinnya lye ne mubuuza hello saba ku kanambako bulaba nkubyewo ekigo leka tondekaawo nawe nawulaba lumu naye nawunga wasaawa yalamusanga kiro naye we namulaba bwakya yandalula nze ono yanteeka mu ccupa nasanikira yandalula nze ono namulaba lumu nawunga wasaawa okay ndowooza mumutegeerere ddala bulungi nnyo katubuuzeeko oli bulungi nesede nnyonyi gigenda kitya mpolampola weeyagala neeyagala Power Boy erinnya Power Boy olijjamu kyokuba nga weetuuma Power Boy muyimbi otulabako mu kaseera kano nze nalinga mpuliza nnyo music aba Nigeria era nalinga mbeegomba nnyo ba Fire Boy ba Burna Boy ba Joe Boy nga niramu ekifaananyi ekyo kwe nava okwetuma Power Boy like you meant power amaanyi gwe n'okiyeta mu fomati ya PAWA. Wow, that's amazing. Amanya ga matufu gwani? Nze Kasule Abdulrashid. Kasule Abdulrashid. Oli musajja musiraamu? Musajja musiraamu. Osibuka wa? Ndi mwana w'e Kabowa. Oli wa mu kibuga muno? Ndi mwana w'e Kabowa. Okay.
yama wasomerawo somedde ku masomero mangi nze primary amasomero mayitirivu waliwo King Fahad eri e Busega nasomerayo P1 waliwo Ganda primary liri Nansana Ganda nesomerayo Pakanga oba yali P4 nengenda ku St Joseph eri e Kabowa nenvayo nengenda Kabowa Hidayat eri e Kabowa nenvayo nengenda ku God's Covenant inatoria P7 okay kati secondary nakisomera ku London High liri Kabowa nayo liri Kabowa bazadde bo gye bali mama ne taata bali bulungi era mbatumiddeko nnyo obaagala nnyo nga wekiwulira. Wow. Biki ebyenjawulo bye weenyigirangamu ng'okyasoma? Nze yali musambi wa mupiira nga mu kisaawe okwata nnamba ki? Nze baali nga mpita na Neymar. Olwaki? Nali wa tabbu nnyo kyoba omanyi. Neymar era nali nga nkubira namba si 11 baali namba 11 nali nga nkuba era nali dansa ng'ozina n'amazina ndi dansa ate ebyokuyimba byo wali tobiriimu nnyo kuyimba mu kwaya? yali siyimba yadde siyimbanga nako yadde ku ssomero. Are you for real? For real. Nga teweegomba nakwegomba abantu baba bayimba? Nali nga ndabira abantu abayimba nga binnyumira naye nga saabirawo nti nendowooza nti ndiyimba oba nja kuba muyimbi naye nga okuyimba ko kunyuma bw'olaba omuntu ayimba of course bakigenda kunyumira. Wasoma kyenkana ki? Nasoma paka senior 6. Okay. Yeah, man. So what went wrong? What went wrong? Lwaki teweeyongerayo genda ku campus? Just nabirowoozaamuuko ndaba nga nyinza obutayitawo either nja kuddayo maaso eyo naye nga ndaba nyina bye nyina okusooka n'enzigusa. Okay. Yeah, man. Muli abaana bameka? Tuli musanvu. Abawala ate abalenzi? Abawala bali 3 abalenzi tuli 4. Abalenzi muli 4? Mu kaseera kano gwe mukulu waabwe oba gwe muto? Nze ndi mwana wa kumeka wakuna ndi wakuna. Oli wakuna How are the rest doing? Nabo bali mu music oba balina ebintu ebirala bye bagenda ddala maaso okuba nga tebakola? Tebali mu music. Bali mu byabwe tulinamu abasawo babiri kale kuliko ali mu kusoma obusawo waliwo neyasoma obusawo yali n'abalala gye bali bakola emirimu gyabwe egy'enjawulo. Ogambye ki ekyakugaana okuba nga ate weeyongerayo ku university? Yes, nalaba nga nyina bye nyina okumaliriza kyekituufu. Teyali mbeera ya ssente oba ensonga endala zonna? Teyali nnyo mbeera ya ssente. Kale natunulamuuko nendaba nga nyinza okumenyamu muzeeyi yadde sigaa nti oba nti ssente tezaaliwo but nali ndaba nyinza okumunyigirizaamuuko oba okitegeera eya ssente era nga weemanyi ebyokusoma. Kati nensalawo era nga wensaba Mukama kyonna kyonna kyenkola kigguke kale nneme kubeera nga nawa disappointing ate nga sirina kyenakola. Kiyinza gwe weesayo n'ogamba kati muzeeyi kanjira nkoma wano osobole okuba nga naawe okolako ku bintu ebirala. Era kyamunyiizaamuuko kyoba omanya kyabanyiizaamuuko naye nentoba nnyo ndabe nga kyenkola kyonna kyonna kyenkola bagetinga proud. Biki muzeeyo bye yali akwagaliza okuba ng'osoma oba ng'osomedde? Ekisookera ddala taata wange Seeka musajja musiraamu yanjagazanga nnyo eddiini era nga ayagala nnyo mbeere n'eddiini era nina eddiini. Kati ye muzeeyi mama yalinga era ayagala nnyo basina kwagera bya busawo naye munna lawyer muganda wange naye kyomanya nze ne physics biology
nga twesanga mu kkubo tuyinza nga okulwana temukwataganira ddala nga tuyinza okulwana naye nga physics ne biology bayita eri ne chemistry nze mpita eno. olabika art olabika okuba nga wakola ku nali musajja wa art nali nkuba ekifaananyi nze nali nkuba bulungi nnyo ekifaananyi yamaanyi. Kati mu luvannyuma lw'okuba nga ate omaliriza senior 6 abiki wagenda ddala maaso okuba nga ate otandikirako okusobola okulaba ng'obeezaawo obulamu? Amazima gali nti natoba nnyo nga bwe nsobola nkole ku kintu kya music kigguke nga bukyali kitegeeza kiba nakitandikirawo nga nakamala senior 6 era nasooka kukola zikava bwentyo mpola mpola kava z'abayimbi abalala ennyimba endala nze nasooka okukola nakuba nga wegere nali nga njagala nnyo Abanigeria okusinga era nabeeranga mu baluga nga byembeeramu ebyo. Ki ekyakuwa inspiration mu bintu byonna okuba nga ate otandikira mu kukola music? Music yanyumira waliwo essaawa nadduka nga mpuliriza nnyo music nengedi nga inspired nali nga mpuliriza nnyo Abatanzania Abanigeria nga bwe nkugambye ne wano mu Uganda nawulirizanga nnyo Daddy Andre yamaanyi. Kati muzeeyiwo okukimanya nti tabani we agenze mu bintu by'okuyimba kyamuwaaki oba kiki kye yawulira muli munda? Yali supportive oba yasooka n'akunyiigiramuko? Era basooka kunyiiga mu ky'omanya era nze n'okutandika okuyimba kuba nga wegane natuuka ekiseera nga njagadde nnyo music awo ne ntandika okuyimbayimbamu naye nga mbala ssaawa kiro nga ssaawa 9 nga buli omu yeebaza nengenda mu kiyungu ne neesibirayo netandika okuyimba mpola mpola bwe mpulira ggulawo nga nsirika bwayingira nga nziramu nnyimba lwasonga nali nkimanyi kiyinza obutabawa kifaananyi kirungi okuba nga ndi mu music oba ndi mu kuyimba kuba basingira kulowooza njaga biyaayeyayo tuyabayaaye kuba ndongo kiraabu mabaala buli kiseera bye baba balowooza. Naye waliwo omuganda wange omuwala eyaggulawo naye Seeka saamuwulira nga aggulawo saamuwulira nga aggulawo ye yampulira Seeka omuganda wange muganda we yakuwulira omukulu saamuwulira nga aggulawo naye kirabika oba byenayimba oba byamunyumira yandaamu ki ekyokuba nti nnyinza okuba omulungi mu music. Kati kyeyakola ye n'agenda n'abeesooka n'abagamba omwana we namuwulidde ng'ayimba naye ayinza okuba nga ekitone akirina tumuwe chance temumugaana. Nomuzeeyi naye n'afunayo sympathy n'asobola okuba nga akukkiriza oba kyasooka kalubamu? Baali bamuwuliriza nnyo. Ye mukulu wange naye si ye mukulu ddala era naye nga mukulu wange so baamuwuliriza n'aŋŋamba era nampita n'aŋŋamba nabagambye kozi nali nga ntera n'okuyimbira mu kiyigo kati Haji yampulirako nga nnyimba nanga kati lwaki oba oyimbira mu kiyigo tosobola genda n'oyimbira eri ewo kumeze mu kiyigo nali manyi tebakolaki tebakuwulira tebampulira naye netaba nnyo kiyitemu kale baleme kulaba nti namala budde oba mmala budde era kimanyi buli muyimbi yenna atandika obutandisi abasinga abazadde tebabakiririzaamu era abeera aliyo ng'atoba nnyo ng'alwana kiyitemu baleme kumulaba nga eyamala obudde oba amala obudde kuba abasingayo bwe bakiraba bakumala budde. Kituufu. Kati otandikirawo okuba nga ate oyiriba endongo nze after all ng'omaze okukizuula nti osobola okuyimba otandikirawo? Era natandikira music cover. In fact natandika ku recordinga buntu bwange ku ssimu bakyali bange ne babuwulirizaamu nanga osobola okuyimba nga recordinga like voice note? In fact nasooka na ku recordinga buntu ku ssimu
nga sinamu idea nti wandiyimba naye mikwano gyange babuulya ne bagamba naye gwe kimanyi nti osobola okuyimba. Wali ogenzeko mu studio? Wali by then? Nali sinaagendayo. Nga kimanyi nti osobola okuyimba. Awo idea we yatandika okujja. Nti nno sigeza nsobola okuyimba. Kati first time ogenda mu studio tulina kyaliwo bamuyita Calmax akuba bifaananyi akolera Namasuba. Mu biseera ebyo nga yalina covid oba biseera bya covid awo surprisinga nga simanyi n'antwala mu studio. Twatuukayo neekola akayimba naye era akayimba ku saakata nakata. Yali ntandika butandisi naye nga nyinamu ku lugezigezi. Kaali kagenda katya akayimba? Akayimba sinza kayimba kuba saakata. Ayagala bakabbe. Naye ntandika butandisi naye nga nyinamu ku lugezigezi. Producer yakola bye nali njagala. Yakkubira ebitali on beat nga biri off beat? No, si ekyo. Twamaliriza bulungi demo nga ewulika bulungi naye ate bwe navaawo n'ayongeramu ebintu. Akema ne kantama saakata nakata. Ne katajja ekyo kye wali oyagala oba kye wali osuubira? Kuva ddazi nga njagala nnyo ekintu ekirungi yadde oba saali oba nali sitandika butandisi nga njagala nnyo ekintu ekirungi. Kati studio wagiwaayo omukisa ogwokubiri oluvannyuma lw'okuba nga producer yasooka yakolera ebintu ebyatakwatagana n'ekyo kye wali oyagala? Neddamuko nenkola zi cover awo. Era gye ziri ku YouTube cover ze nakola. Abayimbi bano bozze ng'okolera cover ez'enjawulo bo babadde appreciative gy'oli? Nasooka kukolera Ruga munnaayo n'amugjawa. Ye ku kitimba ku Instagram osobola omutaagingamu? Kale nali sibimanyi nannyo ebyo simala kutaaginga muyimbi biki ebyo. Nali nga cause nakola eya Ruga waliwo n'eya Liam Voice ne Unknown. Nakwata ennyimba zaabwe bbiri nenzimba ku track emu. N'ozimba like omulundi gumu? Nenzimba ku track emu. Era nayo gye lwakuba Liam ye kyali wange. Era ffenna tuli beeyo Kabowa. Mwakwatagana mutya ne Liam Voice? Kati Liam Voice waliwo challenge ezabeera ku Spark TV oba Cheza challenge. Cheza challenge eyo yalingawo naye waliwo mukwano we yangamba lwaki tokola Cheza challenge? Nemugamba nze ndina kayimba ka Liam Voice. Liam kayiteekayo akayimba nja kukola. Kati bwe yakateekayo nangamba Liam yataddeyo nenkolera nempangula. Kati awo Liam we yasooka okukola ki? Okundabira. So later on nandaba nga tuli ba neighbor, tuli ba ku kyalo kyekimu. Awo twava okubeera bakyali. Yakuzuulamu ekyenjawulo like as in a talent? Yeah, of course. So era Liam yanyama ku bintu bingi okunsomesa bintu bya online ebyo. Kyali wange nnyo era mwebuuza ku bintu bingi. Unknown ye yakusiima ku cover gye wamukolera? Unknown ye sayina nnyo contact naye naye Liam yangamba nti yagisiima. Liam yangamba yagisiima nti yali nnungi. Era n'okebera ku page ya Liam bambi yateekayo naye akavidiyo kadda nnyo naye gye ndi 14 yireka naawe. Ate engeri gy'ogambye nti kavidiyo kadda nnyo. Era kaba kadda biseera era ya covid awo 2022 2020 22 oba 2021 oba 2020 awo 2021 I think. Sijjukira bulungi eno. Olwo mu kaseera ako wali orekodinzeeyo ennyimba mmeka sofa z'olinawo? Nali narekodinga ennyimba zange bbiri naye nga munayenze wenkola akayimba kange nenkateeka ku status eya WhatsApp. N'owako bakyaliwo ne bawulirizaako? Olwo nga mba mmaze. Style ki ya music gy'oyimba? Nze ndi versatile. Buli style ngiyimba. Buli style oba ogiyimba? Mpozi ng'oggyeko olugafulo. Yo togendayo? Sigendayo naye ng'ebisigadde mbiyimba. Lwaki ensangi zino mwettanidde nnyo okuba nga ate muyimba style eno ey'ennyimba z'omukwano nga bw'onoolaba nti kati abantu batandise okuba nga bakugeraageranya
style gy'olimu yaba Virota, Mm. Aninoni, Mm. Liam Voice. Why do you think nti style eyo abantu bagiwadde nnyo amatu naddala kayimba kaka Yandalula abantu bakwaniriza nnyo abantu bayagala nnyo oluyimba nti it's a big tune. Abantu basobola kunyaniza kayimba kange akayoona simanyi oba okamanyi Akalwa akayoona katuyimbiremu oyinza obba okamanyi naye nga tumanyi ti kange. ya so katuyimbiremukko Oh my God, oh my God, oh. nkamanyi It's a person or an angel. N'obulungi buli too much. This beauty is overloaded. I did it down to the top. Talina kamogo mu mulabe gwe. Sikyanoonya no more. Abiri namuzudde yono. Gwe baali boogerako. Ali basinga obulungi eyo. kayimba nakawulira kakuba nnyo ku Yeah, man. TikTok. Naye kyebomanya abasinga tebamanyi nti kange. Ya kituufu naye bale simanyi nti kako. Wow, ekitegeeza ne TikTok erina engeri gyekuyambyemukko okubanga epushinga music wo. Yeah, man. Era abaana bali ku TikTok bannaaye mbeebaza nnyo. Si baana, abantu bonna bali ku TikTok. Mbeebaza nnyo mwebale kunfuula wakabi. Okay. Abaana tebakuzibuwalidde kubanga ate okola challenges. Olabayo abayimbi abamu abaana ne bakaluubuka okukola challenge okupushinga ennyimba z'omuyimbi gwe kusaidio kibadde kitya? Ekibadde kibi yadde kuba sirina muntu yenna gwe nsasula nze. Abasinga okomplaininga baba basasula ne batabakolera naye nze sirina gwe nsasula. Bakikola for one love era kyebaliza Mukama nabo mbeebaza. Tebajjanga okwo. Okay. Kozi oluyimba lwali lwa mwaka ki? Lwali lwa mwaka guwedde. Last year. Progress yalwo erina we yakutuusa. Nnyo. Nafuna emikwano mingi. Nafuna abafaani bangi. Yajasobola kuba ti nyina we natuuka ne nsirikamu okwo. Ky'oba olaba naawe tomanyi na kumanya nti akayimba kange. Wakakolera video? Gyeri. Leka tewakassaako maanyi naye nga tekaali kayimba kalungi. Sayina ttiimu gye nali nkola nayo. Ebisinga nali nga mbikola bwomi. Ky'oba kyampa nnyo hatayi. Toli under management? Just nyina ttiimu gye nkola nayo but not under management. Era yonna eri ready ffe weetuli. Ne ttiimu yange. Just a team? Yeah, team Oscar Pro. Osobola obba wa big ups? Musajja wa kabi nnyo Oscar Pro. Oscar wa Acidic? Oh yeah, man. Okay. He's a very great guy. Kale oluvannyuma lwolwo oluyimba okuba nga ate ozzaako oluyimba olw'enjawulo ennyo gwe weewandiikira? Nze wandiika ennyimba zo zonna zonna? Olina kuba artists ab'enjawulo bewandiikidde ku nnyimba? Gye bali. Ngaani? Nga kayimba ka Ngenderera, Katalian Kando. Nyo ne Pia Pounds namuwandiika akayimba kayitibwa Your Body. N'endala nnyingi lwakuba ezimu saagaana kwogera ku bayimbi abaazi. Baba tebaagala ozoogereko? Nedda. Nakyo kyandibadde awo naye kennyini saagala bba amasannyalaze. Otya? Kuba baatwala ennyimba zange tebansasula. Tebaakusasula? Kati sira lwaki ate mba mboogera nako. Lwaki ba artists batwala ennyimba z'abannaabwe ne batasasula ate oluyimba ne lumukolera n'alufunamu ssente nnyingi ennyo? Gwe ng'aluwandiise takufuddeeko? Bibaawo anyway naye kale abamu baba tebamanyi. Osegeera? Abamu bayinza baba tebamanyi kuba saagaana byogerako nnyo. It's okay, express yourself. Saagaana byogerako nnyo. Saa kunyiza abantu bamu munnaye. Oli musajja wa mirembe. Naye nga ky'omanya nawandiika ennyimba nnyingi ezisinga sikiwa nti nnyina akayimba ke nali mpandiiseeyo ne bakayimba omuyimbi omulala n'akayimba ne nfunako yadde 10 naye nga mpandiise ennyimba nnyingi. Neze nawandiika ezikyali mu studio nazo gye ziri. Olinda bulinzi kubanga ozita oba oyagala ziwa abayimbi balala? No. Naziwandiika gye ziri mu studio sizirina access.
tozina access kati zikyali mu mikono gyo teziri mikono gyange era tezibanko mikono gyange naye nga te gwe waziwandiika kati producer kyo yazikutwalako teyazintwalako nazirekayo bulesi nsonga ki I just moved on. I'm moving on. emabegakawo nalabako interview yemu n'omukulu Daddy Andre. What went wrong between the two of you? Daddy Andre nabira naye for almost 1.5 years. Nabira naye katubeereye ku studio era n'ennyimba ezo gye naziwandiikira. Just interview eyo zaali ensonga za kayimba kangenderera. Baali bambuuza biki ebyatuukawo. Just ensonga gye nnawa nti era singa navaayo dda nenjogera nga nakema bakakateekayo buteesi naye nasirika nze nga njagala Mirembe Segeya. Just ekyanzijayo kuwulira ate nga omukulu agamba nti ate akemba ffe aba Katonda nti gwe wa Katonda kyekyanzijayo okwogera ekitaali kituufu. Kyali kituufu. Teyagamba nti nze abula yagamba abaana bayinza abantu bakolagana n'abaana bange ate ffe baana abaaliyo ne producer wange era automatically aba asongamu ggwe luno. Ate nga abantu abo abagula akayimba bamumanyi basegeera so babeera balowooza nze era bankubira essimu ne bambuuza naye just nali nvuddeyo ku clarifyinga nsonga. Mu kaseera kano are you guys in good terms with Andre? Simuinaako buzibu era saamwogeddeko ta nze omuntu muwa big up osegeera omuntu bw'aba nga alina kyeyangattako sobola kiwuusa maaso. Nze nsinga kutunuulira kirungi mu muntu okusinga ekibi. Like tokulembeza kibi kimu ku bintu ebirungi ebintu 10 ebirungi omuntu byakoledde. Era muwanye respect y'amaanyi nnyo era mwebaza byonna kozi nga wegende nabeera naye okumala omwaka gumu n'ekitundu nga gyendi nayigirayo ebintu bingi. Yaman challenge ez'enjawulo z'osisinkanya ate mu music industry? Challenges era mu kusookera ddala connections wasinga obba obuzibu awo okoza akayimba katuse katya ku radio katuse katya ku TV naye ekirungi kati ekiriwo nyina tiimu gyekola nayo era be basinga okunyambako bakuyambako kubanga music atambula. Nekyomanya bayimbi bangi abali eyo. Tofunyemuko ku nkokola kuva mu bayimbi bannaabalala? Nze ngeregeze bino byonna ebyo sibiwa nnyo budde. Enkokola siziwa nnyo budde just nziyigirako buyigizi. Omuntu wankuba olukokola manya wasibe mbadde nnyina okuyita nga nnoonya ekkubo eddala. Kikyogera ku performance ye yasookera ddala on a big stage? Teyalina buzibu. Where was it? Asijjukira bulungi. Naye Mukama nnyambye ennyimba zange zonna ezayitamu abantu bazaagala nnyo. So kizaamu nnyo amaanyi okubanga olaba audience eyagala kyoyimba. Twongere ku luyimba lwo olunene Yandalula olubunye ensi n'ensi. What are the minds behind this song? Of course nze kennyini nze yalwewandiikira kanyina producer wange amuyita Melo Beats. By the way guy oyo yakoze ennyimba nnyingi nga wenzi kugamba wano oyinza okwewuunya. Nnyimba nga ki? Yakola Bailando olwa Vinka yakola Wana Wancha Benty Boys. Alina n'akala ka Benty Boys ke yakola bakayita nyingi n'ekyamuke kamanyi n'endala nnyingi ezakaabye ennyimba naye gyasiba kuba nti naye yalinga wa Andre yalinga kwa ne Andre naye yetongola
Yaman yalinga kwa nandwe naye netagayo mweri mwezi ennyimba naye ebeera eri wasemba ate eba wansi nnyo tewulikika kizibu nagiwulira naye nga te yaba asinze n'okuteekamu si yaba asinze esinga yalinga azikola nga buli kimu yakikoze ebisinga bakoleranga wamu wakolako production production era mbeera eyo neneefumbafumbamuuko nga nkola ebyange naye sijja gamba nti nnyo mu production bali nsobola okubeera awo nenkuba codes kuba akemba kange kayandalula nakuba codes nenyimbirako awo nenira mumero nakolaki najja namaliriza nokumasaringa n'amasaringa awo yamasaringa oluyimba luno wali omanyi nti lunaafuuka ensonga akayimba ako nali nkimanyi kajja kubaako wekajja tuuka naye ate si wekatuuka awo nali simanyi nti kalituukawo nnyonnyonyawo era nkyebaliza Mukama kasuka ku kye nali nsuubira kasuka okay kakutunze nnyo nnyo era sejjusa bookings ozifunira ddala gyeziriira bongerere ddala okujja naye nga booking zo zijja mu kaseera kano olina projects zonna empya zewandiyagadde bafanzi okuba nga ate bamanya mpitirivu nyinza obutazimalayo omwaka guno ogugenda otandika nyinza okutalika EP naye nga kanyimba eziri international oba wemba nkyogera waziyita international so EP egenda kujja naye nga yanyimba ziri international because njagala abantu bali ku side yange eyeeyo ogenda funako international collaborations oba ogenda yimba enyimba inani international way ngenda kuyimba enyimba international way eyange but era basibyeko ne collaborations ina gwe ngenda okukola naye collabora kuba sigenda mwogera but nga muyimbi wa wano no webweru man. Wow, that's so good. Kali, as you're winding up, what are your final remarks to your fans and the people watching us? Singa kubebaza nze bannaye singa kubebaza simanyi ngije nza bebaza naye I appreciate you all. Buli akwata essimu nakola challenge mu kayimba kange, buli akuba essimu nasaba akayimba kange ku radio, ku TV, buli agenda ku YouTube nalaba akayimba kange yoli batofaali yobonga seeko. Era I appreciate you guys. About this same song again, Yandarula, is it based on a true story? Lwakuba waliwo we nalimba walimba saayogera naye, malayika saayogera naye, saamubuuza hero. Tubadde tutula wano omukyalo oli lyrics n'azitankana n'ayimba malayika omulimi. Abantu bayimba malayika omulimi saabategeera nange. Okumanga abantu bazibwe baasuka okukyogera naye kenyini ndeka kuwulya nga awulya malayika omulimi naye nga kyali malayika olumayiwe naye munaye Bible wetu we yabakwata bo. Kati malayika gyali gwa mitima neyowe malayika kyomala namulaba naye nti okwogera naye emuleka n'agenda just we naddeyo neekwamu akafaananyi mbakwogera naye nandyogedde biki. Wandimugambye kiti abakyala abo mbatyamu nina sad story yange ku bakyala. Sooka otunyumize kiki bakumenya omutima? Bakumenya omutima kisukkawo abinyumyako dda naye bitugambe biswaza okwogera njagala biwulira. Omukyala yantuusaako gwa buli samaani yakwata bakukwata ebyaddala wali olina emyaka emeka? Saali muto nnyo, emyaka sijja gyogera notyo soka kibanza abakyala mbatyamu yakoma bayimbira. Mukyala yakusangawo? Mukyala yakusangawo? Sigendagenda nnyo mu story eyo. Nyumizaako naffe tumanyi tuba tetubimanyi. Ojjako nanno nga nsikolooze ndi mu kulimba naye kyomanya ddala
yakaka kaboozi yansinza amaanyi nawe n'okamuwa saakamuwa yansinza amaanyi like ye ne yeemaliriza kyabadde ayagala olwo naye sina kyakkola era nze bwe ndaba omukazi soka n'empita eri pozi nga nse nemutegeera nti yali katalina buzibu naye nga mbaagala nnyo abakyala nja bayimbiranga kati eyakulalula ye gyali totuzeemu eyandalula gambye namulaba lumu ngera bwe kiri mu kayimba namulabamu naye nawungamu essaawa era ne ŋŋamba yenno yamundabidde kamugambe eti ndi byeyanunga byali siriyasi ndi wansi ku mavivi namulaba lumu naye nawungamu essaawa yagenda kati mu kaseera kano obeerawo ki mbeerayo otya mbeerawo ng'omuntu wa bulijjo wabeerawo teweekolako saaviisi like olina okyusa ku oyiro oyiro oyo akyammala omwana kye yankola ng'olina akumala oyiro ajja kukola kuba okoze bubi ogaana otunyumiza emboozi naawe emboozi tujja kuddamu tumiitinge kaire kirina buzibu emboozi alaba tulaba siibule bannaye mbagala nnyo musubscribinge omusajja ono wakabi nnyo interview za kabi nnyo ate kubirako bakabi yamanyi so support nange yange Powerboy Ebi munoonyeeko music gyali yamanyi buli wamu Okay, it has been a pleasure having Powerboy today on set. Muyimbi wa kabi nnyo nnyini ddala music we wa mulembe nnyo era ne oba omuwuliriza anyhow music we era osobola okuba nga ate obawulidde social media handles zo basobola okubateeka bamusa. Of course Powerboy Ebi everywhere. Pozi nakayimba kapya bakaita My Baby. Nako mukanoonyeeko. Mukaagale nga mwayagadde yandalula n'endala. Okay, that's his story for now. Nze Jonas Ssentongo mukutu Tindi Files. Eyakatwenga okugenda ddala maaso okuba nga ate osubscribinga ino ensibuko y'ebirungi ate era n'ebisanyu. N'olw'ensonga eyo mubeere bulungi mweraba.